Emmanduso ko kyali abavuka abo mulembo mutebi Ekyenkya Kyemizanyo nze Musintambi tusigaze dakika nga 13 okuva wa bakalasa baje pakisa musanvu ez'omutuntu lwa kusatu ziri 3 gwa 822 program ene kuswa kwa kama bafaba Stanbic Bank Stanbic Bank abazene enkole ya Stanbic Medi Protect insurance cover egenda kuyamba okuba omulamu n'abantu bonna akababerenga bali wano kababerenga bali mitala wa mayanja hatite ina komu ku myaka osasula emitwalo nkaga jokka buli mwaka butelefoni wefunira insurance cover eyo jukira okumanya bisingawo osobola okujja ku matabi gaffe gonna oba oyinza tunonyako ku website yaffe nayo oyinza no tukubira essimu eri note 8 note 15 note 8 note 15 tukugamba amateeka n'okwakulizo bigobererwa Stanbic Medi Protect eri regulated n'ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda atenga ne Stanbic Bank yenyini nayo eri wansi bank ekulu ya Uganda songa nesende zimuteeka bizikumiwe ekitongole Deposit Protection Fund of Uganda Stanbic Bank ajetanire nnyo buterevu embeera ejja kuba ekutambulira bulungi mipira gyebika gituuse we ginyumire nnyo kakati tuyingidde oluzanyo lwa quarter final tusemberedde oluzanyo lwa quarter final ne dates zifulumye do tujja okuba n'emipiira ejja quarter final naddala mu kubaka date ya 8 date ya 8 ogw'omunaana ewankulukulu tujja okuba n'emipiira gya quarter final mu kubaka jukira timu zingengeye ente engabi ensamba enyonyi nyange olugave mutima omusaji mamba namakaka n'embogo ababadde berisiza ddala nkuli ate era bojja mu mipiira giri ejebika by'Abaganda egy'omupiira ogw'ebigere ogw'abasajja najjo ebibinja biri kakati ku mipiira 5 bisigazayo gemu emu yokka naye ekibinja omuli engeye n'ente n'omusu n'ensenene engeye kyakulemde ne points 8 n'ente ina 8 omusu bakyalina chance balina obonero 6 n'ensenene weri siwa binyo naye ekyalina chance ina obonero 5 ate ekibinja B mwe muli empindi olugave n'embogo ne maba kakoboza empindi ekikulemde n'obonero 8 brother n'obonero 10 songa olugave lino obonero 8 ate embogo ina obonero 5 maba kakoboza ina obonero 4 eyo yinza okugamba yo yakitadde nebe wangula omupiira gwayo ogusembayo tesobola kwenkanankana n'olugave lina points 8 songa ate yembogo ekyasobola okwanganga olugave lwakuba ekyennaku ate embogo eri mu negative 2 goal difference ate yo olugave luli clear olina goal 2 namba then mu kibinja simwe muli mamba namakaka balina points 10 musako nefumbe points 11 abo redde bo bakigadde dda kakati omutima omuyanja n'ekinyomo abo ne babanga batulabiko mu kibinja si ekinyomo tekinayo point yonna balina negative 10 goal difference ate nga omutima omuyanja balina obunene 6 tebukyabamala then mu kibinja dda amwe muli ekkobe endigane n'oluli olulangira ne bannaffe ab'engonge ekkobe likulembere n'obonero 13 ate endiga ina obonero 10 abo nabo balinga abakigadde songa ate abalangira balina obonero 2 ne golo babanja 2 nya namba oleda abo bakitadde mu mulinde bannaffe ab'ennyanga balina points 2 ne golo babanja 5 abo nabo bakitadde ekibinja ddibu ekityo kibanga ekkobe n'endiga be balabika okubanga bebayiseewo gikyatambulira ddala empiira egy'ebika by'Abaganda era tujja kwongera okutegeeza embeera nga bwetambula bwe tugende Birmingham olwaleero mu mita omutwalo mu bakyala tulinayo Stella Kyesanga Rachel Zena Chebet ne Sala Chelengati bagenda kudduka ssaawa 4 ez'ekiro mu mita omutwalo ate mu muzannyo gw'ebikonde sazija kubeera mwenda ez'emisana quarter final tukamuhebwa ye captain w'abebikonde agenda kubinkana n'omukanada Sanford oluzannyo lwa quarter final songa ate Teddy Nakimuli yagenda kutunka n'omukyalo omuseralyo ne bamuyita Hajigat Joe ssaawa zigenda kubeera 8 ez'emisana era ku quarter final onakula jo malabye Ali Hassan nga embeera emutabukira okuva mu ggwanga Bangladesh kibira Owen yamutudde ne bwatu nabanga yasobodde okweyongerayo mu bawuzi Tendo Mukalazi ne Ambala Twaire tebasobodde kufuna bifo birungi ne of course basobola okwenyumiriza mu budde bwe bakozesezza then bw'okomawo olwaleero ku ssaawa 6 ez'emisana n'ekitundu waliyo Shidaleni mu mita 4 round yesooka ate ku ssaawa 7 n'eddakiika 2 waliyo Tom Dradriga mu basajja mita 8 round yesooka ku 8 eddakiika 2 waliyo Haron Adoy oyo ajja kudduka mu mita 14 mu basajja then ku ssaawa zijja kuba 3 eddakiika 35 tujja kubeera n'ennyamahunge ono yajja kubadduka mu bakyala meters 10 semifinals mu mbeera eyo onakula jjo ajja kuba ekipuna asobodde okutuwangulira omudaali ogwa zaabu mu mita omutwalo omulamba gye emirundi 25 n'amenya ne likodi ya Cheptegei ya setting 218 jukira Cheptegei yaddukira eddakiika 21
ne sekonda 19 ne micro 62. Kiprimo yaddukidde dakika 27. No, Cheptegei yaddukidde dakika 27. Sekonda 19 ne micro 62. Kiprimo yaddukidde dakika na 27 ne sekonda 9 ne micro 19. Record nabanga yajimututteko ne kibanga ogwadde mudali gwaffe gwa kubiri. So nga ate mulundi gwa kutaano gw'omudiringanwa nga mu Commonwealth fetu wangula omudali ogwa mita omutwalo. Butwa okuba nti mudali gwaffe gwa kubiri nga gwa zaabu, jukira joka gye tulina ejja zaabu gire emidali ebiri. Kituteeka mu kifo ekye12 ku medal table ekulembeddwa Australia ine emidali 16, zaabu 42, silver medals 32, songa ne bronze medals balina 32, ate nga yo England abategesi balina medals omugatte 46, gold medals 3 ne silver medals 3 saako bronze medals 2 nejjukira Uganda mukwera n'emidali ejja zaabu ebiri, wekanganga balina emidali 5 ne 3 ne 4 nga tebalina mu zaabu, babera mabega wa Uganda zaabu azitowa nnyo. Kyovula bamawanga nga Trinidad and Tobago balina emidali 3, ojja kwogera ku Kenya balina emidali 4 nga tebalina mu zaabu. Uganda ebali waggulu lwa zaabu 2 zeetutte mu mbeera bwe tutusabire n'abalala abakyaliyo bagende maaso n'otuleetera ateera emidali emirala. Mu mbeera emu nga tugenze ko wali mu bazungu, Alex Telles akadde kona yinza okuvuka omusambi wa timu y'abanafu aba Sevilla ajja genda ku looni, jukira mu pecking order mu namba 3 ku timu ya Man U abeera mu kyakusatu mu kadde kano olw'ensonga lwo Luke Shaw ne Tyrell Males yagoba akagulu okuva mu timu y'abanafu aba PSV Eindhoven. Alex Telles tumujjukira nti yajja ku timu ya Man U 2-2 ku kadde 15 mu mitwalo 40 nga ave Portugal eyo musajja mu Brazil ayolekedde okugenda agukubire ku bwazike. So ngera Sevilla yemu etunulidde okusigninga Eric Bertrand Bailly wa timu ya Man U yabadda mu kifo kya Jules Kounde yagenze mu timu ya Barcelona. Roma yabadde mwetaaga nnyo nga mulina agala kudda mukola najjukira nti mulina yamuleeta ku timu ya Man U nga mujja mu timu ya Villarreal. Naye alabika Eric Bailly yabiganye ayagalagira mu timu y'abanafu aba Sevilla ajaba asambira omupiira gwo gw'ensimbi. Ronaldo kikakasiddwa nti ku mupiira gwa timu ya Brighton ajja tandikira katebe. Eric Ten Hag agamba ajja kwesiga abasambi babadde akozesa mu pre-season nga babadde n'omutindo omulungi okuli Rashford, Jadon Sancho ne Anthony Martial be bajja okusookayo. Ronaldo ajja kubeera katebe juga ye mu pre-season asambye dakika 5 zokka eza rival kano zeyasambide ku OT dakika 5 ate bw'ato na bamujje mu kisaawe n'afuluma n'agenda nga n'omupiira tegunnaba kuggwa. N'ekyo Man U of course bagambye tebakina ku buzibu bwonna. Maybe ndowooza bamulaba nti waddemba okukola byonna byayagala. In fact waliwo omukutu ogufulumizza abazanyi abasinga okuvumibwa ku Twitter nga babaze okuva season ewedde lwe yatandika okutuuka mu January 2022. Season njogera ku ya 2022 lwe yatandika mwezi ogw'omunana ogw'omwaka ogwedde okutuuka mu January 2022. Balaze nga Ronaldo ne Maguire be basambi abasinga okuvumwa ebivumo ebingi. In fact olukala luno luliko abasambi 10 naye 8 basambi ba timu ya Man U. Ababiri omu wa Man City, omulala wa timu ya Spurs Harry Kane, wa Man City Jack Grealish. Record signing wa timu ya Man City musambi asinga be mu Premier League obukadde bwa pound 10 n'atasamba kugira kulaga nti ddala wa bukadde 10. Naye nga Cristiano omukutu guno gulaga yafuna ebivumo omutwalo gumu mu 1252. Harry Maguire n'addako n'ebivumo 8 mu 954. Ne kuddako Rashford mu kyokusatu ebivumo 1200 mu 557. Ne kuddako Bruno Fernandes ebivumo 1264. Kati Harry Kane era bw'olaba period eyo ye period oyasooka n'abeerera nga ayagala genda mu Man City tannaba ku reportinga. Ate bwe yajja teyayakirawo ayaseno ku Antonio Conte nga amaze kujja. Kati awo yasinga okuvunira ebivumo ebingi yakwakulawo ebivumo 1227. Fred Wamanu yajja mu kya mukaaga n'ebivumo bye 1924. Jesse Lingard ebivumo 1605. Grealish ajja mu kya 8 ebivumo 1598. Songa ate Paul Pogba labire yagenza mu timu ya Juventus ku bwerere yafuna ebivumo 2406. Deheya Quintana simanyi lwaki bamuvuma nnyo kuba n'omala omujja mu ggoolo ya Man U wa season yewedde United eyinza n'obutakiika mu kikopo kyonna kya Bulaaya naye yafuna ebivumo 2394 mu kifo ekye10. So byebyo Man U ekyo yakidominatinze ekyabasambya abasinga okufumwa 10. Mu nsonga endala Pablo Mari naye ali ku ndebolebezo kwegata ku timu y'abanafu aba Monza. Jukira Monza timu ya Silvio Berlusconi yalinga saba minister w'eggwanga erya Italy yali munene ku timu y'abanafu aba AC Milan naye n'akita. Kakati yeripa ku timu ya Monza yasumuusidde okujja mu ligi y'ababinywera egenda kutwala Pablo Mari
essawa yonna nategeddeko agent we abadde Italy nga bagezaako okumaliriza. Jukira Pablo Mari ng'omusambi abadde Italy season ewedde gye yagimazeeko ng'ali mu ttiimu ya Udinese yasamye emipira 15 egya liigi n'atasamba bubi. Ne Udinese negana okumugula ku ndagaano eri permanent, maybe ndowooza nga ttiimu ya Arsenal eseera. Abadde atunda nga keeki eyo kya Pablo Mari, waliwo ttiimu zendala okuli Hellas Verona ne Fenerbahce ye Turkey naye badde mwetaaga naye yakiganye. Mu mwezi guno ajjako n'emyaka 29 era asigaze emyaka 2 miramba ku ndagaano eri ttiimu y'abanafu aba Arsenal. Kitegeeza mukadde kano Arsenal bwe bejjewo Pablo Mari ejja kusigaza William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ben White ne Rob Holding ngaba central defenders baayo. Bernard Leno yafuuse omusambi wa ttiimu ya Fulham ku ttiimu ya Arsenal amazeeko emyaka 4 myaka 13. Fulham yawaddeyo obukadde bwa paundi 8 ne kujja kubaako ne add-ons ezigera mu bukadde bwa paundi nga 5 kijja kusinzira ku performance ye. Mulimu no kuyambako ttiimu ya Fulham okusigala mu liigi y'ababinywera ebyo bina ttiimu ya Arsenal ejja kubibaako akasente ke pocketinga. Endagaano ya sayiniza ya myaka 3 kati awo kiba kitegeeza Ramsdale yagenda okubeera namba emu era nga bwe kibadde season ewedde, Matt Turner abeere namba 2 ne Runason abeere namba 3 kuba oli omulenzi omu Nigeria ate baamulooniinze. Runason ono mu Iceland kakati olwo yagenda okubeera namba 3 mu mbeera eyo. Jaze namba emu naye eri vacant naye kirabika Ramsdale ajja kuba agitwala essaawa yonna. Man City egambye egenda kuwa Phil Foden deal empya. Phil Foden myaka 22 graduate wa academy ya team ya Man City bagenda mu endagaano empya ng'emutuusa mu mwaka gwa 2028 ave ku mitwalo 3 ejja paundi gy'abadde afuna okuva ku ndagaano ya 2018 gy'abadde yakasayininga ajje ku mitwalo 22.15. Kiba kitegeeza ajja kubeera mu ku highest earners ku ttiimu ya Man City, of course ne mu Premier League. Naye kino kyabulabe eri ttiimu y'abanafu aba Arsenal mu kadde kano nga baperereza Bukayo Saka sayininga endagaano empya nga bamusuubiza na mitwalo 15 ejja paundi buli week. Bukayo Saka agent we bwawulira nti ono mwana gwe bali myaka egimu agenze ku mitwalo 22.15, Bukayo Saka tajja kukkiriza ndagaano ya mitwalo 15 naye ajja kuba ayagala mitwalo 20 n'omusobyo. Kikizibu Arsenal kyegenda okufuna mu deal weno. Man City bakyanoonya namba 3 naye already balina abasobola okuyimirirawo nga Nathan Akomodach ne Laporte ne center back naye nga asobola okuzanya namba 3 kubanga nacho lefta mu mbeera eyo. Then mu nsonga endala Wesley Fofana atandise okupeeka bakama aba ttiimu ya Leicester City nga bagamba mu ttiimu ya Chelsea entwale price tag ya bukadde bwa paundi 45 wa myaka 27 mu Faransa. Ku side ya ttiimu y'abanafu aba Chelsea Malanga Sarr ayinza okugenda ku loan mu ttiimu ya Monaco naye nga bajja nakuteeka mwaka waire akagamba nti anaagulwa ku bukadde bw'ensimbi za euros 12 singa anaaba bayimpressinze. Oyo n'anaabira defender wa kusatu okwabulira ttiimu y'abanafu aba Chelsea okuva ku Antonio Rudiger ne Christensen yageze mu ttiimu ya Barcelona. Chelsea era yemwe ekyagala okusayininga namba 2 Denzo Dumfries namba gambeko nakolajja kubira ttiimu y'abanafu aba Inter nga mudachi naye alabika wa beeyi nga ne ku ttiimu ya Inter alinga omumativu kakati wanga baboolekeza Kyle Walker-Peters wa ttiimu ya Southampton nga Mungereza. Southampton egamba obukadde bwa paundi 40 bwemuba temubulina temumutwala. Roma nayo yabadde ekyali bize mu katale egenda kutwala Gigi Wijnaldum. Ntegedde nako yamazedde okutuuka Italy agenda kubasambira omupiira ku looni ng'ava mu ttiimu ya PSG. PSG egamba egenda kumusikiza Renato Sanchez wa ttiimu ya Lille muvubuka